Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kasanda bawanjagidde gavumenti okubakwasizaako ku nsonga z'ettaka mu disitulikiti eno ng'ebongera ku nsimbi nga bano kwaddeko ababaka ba paalamenti bassentebe ku mitendera egy'enjawulo kw'ossa n'abakulembeze b'ekibiina kya NRM nga bano badde mu nsisinkano ne Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja Musafiri eyindidde ku kitebe kya disitulikiti. Tusaba oyogereko ne judiciary etuyambe ekkirize tukolagane wamu. Leero Ssaabaminisita Nabbanja lwakomekereza enteekateeka gy'abaddeko ey'okukunga abakulembeze mu disitulikiti eno okwettanira pulogulaamu ya gavumenti ey'okwongera ku bintu ebirimwa kuno ng'eno etembeetebwa akakiiko akamanyiddwa nga Prime Minister's Delivery Unity wamu n'okutegeka omwoleso gw'ebyobulimi ogutandika ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. Basomesa ebyobulimi tukitegeera bulungi tulaba pulezidenti yagambye production, multiplication, distribution and subtraction of seeds and stocking materials. Abakulembeze bano abakulembeddwamu yali omubaka w'ekitundu kino Simeon Nsubuga nga kati kamiso n'akakiiko akatakabanira eddembe ly'Abannayuganda aka Uganda Human Rights Commission bategeezezza nti enkaayana ku ttaka ze ziremesezza enkulaakulana mu disitulikiti eno nga basabye gavumenti okuvaayo emalewo ekizibu kino. Abantu bano bayitibwe baleete bawe ebyapa byabwe mu gavumenti ejje baliira ettaka eryebasasula. Ssentebe wa disitulikiti eno Fred Kasirye asiimye gavumenti ya NRM olw'obuvujjirizi bw'ezzeebawa okuviira ddala mu mwaka ogwa 2017 disitulikiti eno yatondebwawo kyokka n'asabye basembereza amasannyalaze mu bitundu by'ebyalo abantu basobole okwetandikirawo emirimu egivaamu ensimbi. Nkwebaza olwa gavumenti eno olwa purojekiti ez'enjawulo eziyita mu disitulikiti eno. Mbadde mbalabalamu kasookedde tufuna disitulikiti eno mu mwaka gwa 2018 tumaze okuyitamu obuwumbi 64. Ssaabaminisita Nabbanja bano abakuutidde okusigala ku mulamwa era bakomye okukyamuukirira n'abantu wabula beenyigire mu kutuusa obuweereza ku bantu kyokka ne yennyamira olw'enteekateeka ya Party Development Model etambula akasobo mu disitulikiti eno. Basaba abakulembeze baffe aba NRM ebyogera onye tebijja kuyamba tugende ku nsonga. Omwoleso ogutandika ng'ennaku z'omwezi 18 gusuubirwa okwetabwamu abalimi ab'enjawulo mwe bagenda okwoleseza ebintu eby'enjawulo ebyekuusa ku bulimi abakugu wamu n'abasawo b'ebyobulimi nga gwa kutambulira ku mulamu ogugamba nti okukunga abalimi okubasomesa okwongera omutindo ku birimwa wamu n'okubifunamu. Zonna ze mwali mugiddeko naseko bukoola manyaani zonna zigenda kubeera Kasanda. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulya lino lwa KSTV Agaleero.